Newankubadde Uganda yakiikirwa abazannyi bana bokka mu mpaka z'amawanga agaaliko mu luso olumu ne Bungereza ez'abavubuka, yasobodde okumanya mu kifo kya 23. Mu kyo esobodde okuwangula emidaali egya ffeeza 2 n'egy'ekikomo 2. Bw'abadde ayaniriza abazannyi bano ku kitebe kya Uganda Olympics Committee Lugogo, akulira guno nakuli mu kitongole kya poliisi ng'era yavunaanyizibwa ku by'emizannyo IGP Andrew Slowen ategeezezza nga bagenda okwongera amaanyi mu by'emizannyo n'okulaba nga bakuumira waggulu omumuli gwa Aki Abua. Kino ekikolwa kituzaamu nnyo amaanyi nti poliisi yagoberera ekiragiro ky'omukama waffe President wa Uganda nti abaana bonna abalina talent balina kutwalibwa mu poliisi, magye, prisons ne Wildlife Authority kyetwakola. Slowen afalaasidde abazannyi okwewala emize emibi ng'okukozesa ebiragalalagala n'abawala okwewala okufumbizibwa nga bakyali bato. Omuzannyi bw'aba ayagala kulaba nga agenda mu maaso kuba talenti ye agituusa Katonda nga bwe alina kuva ku bintu ebimu ng'okunywa omwenge, okunywa ebiragalalagala ng'enjaga, okudda mu by'okufumbirwa nga tanaba kutuuka. Poliisi ng'ekitongole baakiikiriddwa abaddusi 2 okuli Janet Chemusto eyawangudde emidaali egy'ekikomo 2 ne Perufi Chemutayi eyawangudde ffeeza 2. It was good. After me getting these 2 medals, I was very happy. And I was proud of Uganda taking me there. So what next after? Sobola ofuna experience mu gym zeeyo, bakochi beeyo banjagadde nnyo, bandaze bingi, tekiniki nyingi zensuubira okukozesa era wano mu Uganda nga weneetegekera oba Olympics okuba nange nandyagadde ozeetabamu yadde nkyali muvubuka. Yo omukubi w'ebikonde Yassine Dina Abdallah asaasobodde kuwangula mudaali gwonna ategeezezza nga bagenda okwongera amaanyi mu kutendekebwa kwe okusobola okulondebwa ku ttiimu eneekiikirira Uganda mu mpaka za Olympics omwaka ogujja. Frank Serugo, WSTV, Kampala.